mukyala Wangadya. Ne Wangadya zagamba abantu bano tebaliyo n'ab'enganda zaabwe ensonga tebazifaako. Tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Nansi agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze. Twagala baddiifuli abategeerekeka kubanga akalulu ka bannayuganda. Please allow me invite my boss, the party spokesperson, but most importantly now, the leader of government business of the National Unity Platform. Thank you. Two things quickly. One is the question of missing persons and Mariam Wangadya. You see, before we closed off Parliament had resolved that there be a thorough inquiry into this issue. Now, the Uganda Human Rights Commission, meant to be at the forefront of that, its chairperson wants to confuse us. You see, you can be confused, but you should not try and confuse everybody. We are not that confused. You can't say one thing today and another thing tomorrow. So this is an issue, and I'm glad, Mr. President, a couple of my colleagues are here, members of Parliament. Others have not been able to make it. We have tasked them. We are handling the best. As the opposition, we are going to produce our own budget. What we think, this is the budget that must run the country. Very critical things that are important to us. So as Kasaija Matia and whoever will be presenting their own budget, we are going to have our own budget as the opposition, which we think this is what works for the country. That instead of, for example, deploying a lot of money, buy military tankers and that kind of thing, can we pay our officers in uniform better? Can we build better housing for them, etc., etc.? That's just an example of the things that we must be able to focus on. But that's a discussion for another day. I was just emphasizing that it's good. In fact, some of us are even thinking, why don't we begin by pushing Mariam Wangadya out of office? Because if you do not know, then you're irrelevant. Sign out, let somebody else come in place. We had her predecessor who died, unfortunately, Honorable Med Kagwa. He was a fairly sober man. He's somebody that would pick interest in issues of human rights, try and follow up. This one has clearly showed her partisan nature. She keeps saying, you know, those things are lies, it is Senyonyi, it doesn't exist, and so on. We think that she's incompetent, and we might choose to say that, you know what, let's first push her out and get somebody who is sober. You know, she has also complained a couple of times and said, I even fear my own commission meetings. Some of the people therein hold guns and that kind of thing. So we think that there's a problem with that commission and we need to sort it out. But cannot keep quiet about these issues. The second issue is to do with the EC appointees. Yes, the discussion has been out there and we have seen the people that have been appointed. You know, in the run-up to the last election, a brilliant idea that dawned on them, Electoral Commission. Because according to their thinking, that would make the Electoral Commission independent. Doesn't make sense. You see, when you're a thief, it doesn't matter even if we baptize you a new name and we call you innocent, you remain a thief, even when the name changes. So those reforms did not make sense. Now, according to the Constitution, whether the name is attached or not, the Electoral Commission is supposed to be independent. It is supposed to be non-partisan. Now you're bringing people who just participated in the most recent election, and you're bringing them to now be referees. Record? Because it's important to be on record. That this is unacceptable. It cannot happen. As we raise our voices in Parliament, our hope is that the people of Uganda out there, you will raise your voices too. Because this is your process.
And some who have been saying, so what happened? An election is a process, it is not an event. An election does not happen at the time you are casting your ballot. No, the process begins now with the appointment of the referees. And so we are saying, Njabida. I was saying that check. All right. So I was saying an election is not an event. An election is a process. An election is not that time when you're casting your ballot, basically. It is an entire process, which process begins now. I see people complaining again about the sound. I check, are we good? Okay, I will reiterate what I was saying. An election is a process, it is not an event. Some of us think that the election is that time when you're casting or whatever the case might be. It is a process. And the process has begun. With now the coming on board of these referees who we see are partial, they are partisan. And we are rising up to say no. That's us getting involved in the election process. So some of you are saying, will you get involved in the election process and that kind of thing? We are saying this process belongs to us as the people of Uganda. And it begins with appointing the referees. So we don't agree with appointing referees who are partisan, appointing referees whose side we know. It does not make sense. And we want to be on record, even in Parliament, to say that this is unacceptable. So the process has started. Those that have been wondering about the election process, it has begun. So us saying no to these partisan referees, it is us saying this process belongs to us. Don't try and take it away from us. And it must be conducted in a particular manner. Ensonga eya Mariam Wangadya, muchala Wangadya. Ne Wangadya? Mariam Wangadya akulembera akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Munange ensangi zinazenga ayogera ebintu bingi ebitakwatagana, ebitategeerekeka. Omanyi oyinza okubanga abuza ffenna oyogera tebaziriiko. Twali wano ntugamba nti kale famire zino katuzisombe ne tuziteeka mu baasi ne national ID z'abantu abo ne tubatwala ku ofisi ya Wangadya. Yayita manju n'adduka emisinde n'agenda. Ate nga zagamba abantu bano tebaliyo n'ab'enganda zaabwe ensonga tebazifaako. Ayogera ebintu ebitategeerekeka. Ffenna abamu tulowooza nti kubanga Parliament gye twakoma eri nga tugenda mu luwummula nga tugambye nti ensonga zino twagala wabeerewo okunoonyereza okwannamaddala inquiry. Naye tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe. Kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kagwa, ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira ez'okunyigiriza bannansi ng'agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze. Naye ate kaakati ono Wangadya okusookera ddala alagira ddala pate ye gy'ali, kugamba alagira ddala sayidi gy'aliko. Tonnanoonyereza ate ogamba nti mulimba. Ate kaakati obulimba obugyewa nga tonnanoonyereza. Ate n'ekirala alaga nti ebintu bino tabitegeera oba oli awo bimuzitooyeeko. So nga twagala alekulire, bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro. Kubanga ensonga zino ziri serious, ensonga ez'okubulaakanya bannayuganda ez'okubabuzaawo. Era ekyo mukisa omulungi babaka bannange abamu we bali wano we twakoma we tugenda otandikira. Ate nga bwe ngambye nti oba oli awo mu kutandika tutandike nga tugoba Mariam Wangadya, tubeere n'abantu abamanyi kye bakola. Ensonga
eya Electoral Commission kubanga twawulidde nti bagezaako kuyingizaawo abantu abajja. Akalulu akawedde nga tetunnakagenda namu waliwo electoral reforms quote and quote, era ekimu ku ebyo baakyusa erinnya erya Electoral Commission ne kifuuka Independent Electoral Commission. Kati bo nga balaba bakoze kya mutawaana nnyo, naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. So kakati okukyusa erinnya ne mugamba nti atutekeko aka independent, tekikyusa kasita enkola eba tekyuse, tewali kye mukoze baddiifuli nti kakati be bagenda okusala okulonda. Wakabyetabamu okyalina obusungu bwo, olina sayidi gy'ogwako, ate kakati ozenga ddiifuli. Tekisoboka. Era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu parliament ogamba nti kino kikyamu tekisoboka, era twagala kisimbira kuuli. Ababadde babuuza nti kakati ensonga ez'akalulu munaakola mutya nga NUP naki, akalulu tekabeerawo mu lunaku lumu, tebeera event. Akalulu ebeera process yatandise nga bayingizaawo baddiifuli. Kakati ffe tugamba nti akalulu kabannayuganda, era tetugenda bakkiriza kukawamba. Kyovudde olaba tutandise okuyimusa amaloboozi nga tugamba nti bano baddiifuli bakyamu, twagala baddiifuli abategeerekeka, kubanga akalulu kabannayuganda ate nga kalina emitendera gye kalina otambulirako. So tugenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa bannayuganda oba kubaga nti kakati mwebye bululu ate mulina bibeeramu tebirina bakwatako oba ki. Obululu si baddiifuli bwe mwalonze bakyamu, tugenda basimbire kuuli, kubanga bye bakola tebirina bwenkanya, bye bagenda okukola bibeeteekerateekera okwasaganya. Ndowooza waliwo ebizibuzibu ebirala, ebizibu Pulezidenti yatera obiddamu. Ssebo w'ekitiibwa yangoddemu ebibyo ebizito. Honorable Senyonyi asazeewo okundekera nze ebyettemu. But we were asked about the threats to our lives, whether or not we've engaged police on the same. It is not a secret that this is a criminal police. It's not secret that the police is part of the mafia, you know. I have personally survived assassination attempts by the police and the military, and you've seen it. But anyway, coming to these particular cases, you all remember that after the intelligence we got from one of the friendly embassies, indeed the regime conceded to the same, but claimed that that was reason for them to stop our nationwide tour, because there was an assassination attempt on my life. They claimed it was terrorists, not them. And then one of these so-called terrorists was captured on camera. And you all remember Inanga was wondering why we did not arrest the man, why we did not grab the man. A few days later, another man showed up with a loaded gun, targeting me. And this time, we heeded to Enanga's advice and wrestled the man down, disarmed him, and police was seen unloading the gun. We handed the man to police. That was the end of the story. So, we have every reason to believe that these are criminals that we should not trust, that we should just expose because they are part of the plan. Muruganda, batubuuza nti okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala otukolako. Poliisi twali tugiyingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo neevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula, naye bo ne bagamba nti baterrorist oba abatuju
beba planning okututemula era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustopping oba otutangira okwetolola eggwanga nga tulirambula. Waayita akaseera katono kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pisto era ne tumulaga ensi, naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye waayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde, era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi, era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi naye era we byakoma, tetwaddamu kumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako, poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu. Tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti ofisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu esigale nga Uganda Police, ekyenjawulo nti nga bamaze ogenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna. Mwebale nnyo. Mwebale ino, mwebalire ddala, ebisigalire mwidda biwulire enkyo kunamwatulira. So mungane ndete Honorable Alan Mayanja aida atuweeyo saala efundikira ekiketezo kino, ate nina Mutyaba Sylvia nga bwe yeteekateeka amatanta okwidda okwemba the struggle is over. Thank you so much. We can raise up for the closing prayer. Our Lord Jesus Christ, we thank you for the message you have got from our President. Let not just be words, but let them be action. We pray for everyone in jail. We pray for our political prisoners. Our Lord Jesus Christ, as we are living in this place, keep us alive, keep us energized, so that we can overthrow the dictator. We pray in the Lord of our Jesus Christ. Amen. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power, our power, NUP, everywhere. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar,
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75939386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.